Kiddwako cabinet olunaku lw'eggulo naye ng'ekigendererwa kulabika nti tukendeeza obulabe obuyinza okubeerawo mu abaana bano okwegatta oba congestion kirabike nti abaana tebafuna bulwadde. Oyinza okwebuuza lwaki kati naye tomanya ddi bulwadde abaana bunaabakwata. Mu mbeera y'emu nga kabineeti emaze okukkiriza okusaba kwa Ministry ya Health ne Ministry of Education okukendeeza ku ttaamu bino kwe kulambika ministry kwekola. Naye okukendeeza ku ttaamu kuno nga bwe mumanyi nti mu weeks 2 abaana baffe baba batandise ebibuuzo, weeks ezo bazikozesa bulijjo abasomesa okumaakinga ebibuuzo abaana basobole okugenda ne report. So tewali kinene nnyo kitataaganyizza kusoma kw'abaana. Buterevu nsonga za byanjigiriza n'abayizi